Endagaano y'Olukumi ye yakkakkanya ab'olulyo olulangira. Kaakati ab'olulyo olulangira ne babeera ng'emirimu gyabwe mitono. Naye nze ng'omuzzukulu wa Bassekabaka Omumbejja Nakiweewa, ekinfuula Omumbejja kwe kubeerako ne byempembejja. Kaakati bwe ntyo mu buufu obwo mwe mpembejjera obutonde bw'ensi n'empembejja n'emyoyo. Omulungi ampuliriza era ndaba mu bulamu bw'ensi eno oluusi tukola nnyo ne twerabira obulamu bwaffe ng'abantu. Naweereza ku leediyo emyaka 4 ne njagala nnyo omulimu gwange okumanya nagwagala nga ngwagaliza buli kalungi nga neewaayo nga nkola bukubirire okusobola okusanyusa omuwuliza wange, era teri kintu kye nnewabudde nga mulimu gwange. Nagukola nnyumirwa, nagukola neeyagala, nagukola ndi musanyufu ssaawa 4. Bannange neeyagala nnyo 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 nga mpeereza obwakabaka bwange n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Era sejjusa lunaku na lumu lwe nali ntudde ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka nga mpeereza, kuba buli kimu nakikola, nanyumirwa, neeyagala, nasanyusa abantu be nasobola okusanyusa. Neewaayo nzenna ne sisaba yadde liivu nti mpummulemu. Olw'okwewaayo nzenna buli lunaku nga ndowooza kimu show yange eddako. Ki kye nnina okugamba abawuliriza bange? Bubaka ki bwe ngenda okubawa obunaabawonya emitima n'emyoyo ebyamenyeka? Bigambo ki bye nnaabagamba ebinaasitula emyoyo nga kw'otadde n'obulamu bwabwe okubazzaamu amaanyi n'essuubi okusobola okukwata ku mitima gyabwe? Naye omulimu bwe gwaggwaawo kwe kumanya nti okwewummuzaamu si kumala budde, si kwejalabya, wabula kuba kwewa budde ng'omuntu, kuwummulako, kulowooza, kukola na kuwulira bulungi ssanyu munda muli. Leero ndi eno Jjinja ku Busooko Waterfalls, ntudde butuuzi era nga bw'ondaba. Nsirise, mpuliriza amaloboozi g'amazzi gannyumira mu mutima. Ensi eringa eyimba eri omwoyo gwange, kuba amazima gali nti wano we ntudde ngiwulira eyogera nange mu njogera y'obulamu. Mwattu nsituka mu katebe, nteeka emikono gyange waggulu. Eky'amazima mpulira ndi mulamu nnyo, mpulira eddembe. Oluvannyuma nnyumirwa Muzungu ky'ayita tubing nga kw'otadde ne water massage. Amazzi gampitako nga gampa emirembe gye mbadde siwulirangako wadde okwewa oba olyawo. Weewaawo bwe navaawo ne ngenda nkola deep tubing wakati mu nnyanja. Ejjenge ery'amazzi ne litukuba ne tubbira mu mazzi. Kino kyali kya ntiisa, naye ate mukwano kyali kirungi nnyo. Oba bwe buno obulumi obuwooma bwe mutera okwogerako eyo, kirabika bwe buno bwennyini bwe nawulira. Kino kyanzijukiza nti obulamu bw'ensi eno tebugonda lubeerera, naye ne mukadde akazibu nga tunyigirizibwa okufa, ng'emitima gituluma, ng'emyoyo gyaffe giweddemu amaanyi, nga tetwetegeera, nga tuwulira ennyiike munda mu ffe, nga tuweddemu amaanyi
waliwo essanyu era waliwo n'okuwona. I needed this feeling. I craved it so bad. Twaddayo ku lukalu ne mpugaawugamu awo katono. Nasamba ku mazzi. Nawulira ku mpewo y'ennyanja ng'enfuuwako. Kyawulikika bulungi. Nasanyuka nnyo. Bwe ntyo ne nkomawo okutuula at the heart of the beautiful Busowoko Waterfalls, Uganda. Era nga nawe bw'oziraba. These waterfalls are really beautiful and so amazing. Waterfalls zino bwe nzitunuulira zinzijukiza akayimba k'omuyimbi Helena Nanjego akalimu layini egamba nti Uganda esinga Bulaaya. Ekyamazima wano wajjudde obulamu, wajjudde essanyu ppitirivu, wajjudde okweyagala. Oyinza okugamba nti oba toofe oba kale nkisussizaamu, naye amazima gali nti bwe mpulira. Sooka olabe naawe, nzijudde emirembe, ndi mukkakkamu, ndi musanyufu, mpulira ndi mujjuvu, and very thankful. Mukama Katonda bwe yali atonda Uganda, egitondera ddala n'emikono ebiri, Uganda is so blessed. Buli omu ku ffe, everyone out there needs to visit the Pearl of Africa, needs to visit Busowoko Waterfalls in Jinja to have such an experience before you die. Busowoko Waterfalls in Sufu, era wano wentudde ntuulidde ddala ku mutima gwayo. Bannange mpulira emirembe, mpulira essanyu, mpulira nga nzenna neeyagadde essanyu n'endimalayo yenna ndifunye ku nsi kuno olw'ensonga nti tunuulidde waterfalls zino. Bw'oba olaba vidiyo eno, nkusaba weeweeyo ku kadde, genda gy'oyagala, yonna gy'oyagala, baako empulira gy'owulira munda muli, weeyagale, wona. Ensi n'obutonde bwayo bikulindiridde era obisaanira. Bino nange bye ndimu bikugwana. It's your portion. Nsigadde nze omuzzukulu wa Bassekabaka, Omumbejja Nakiweewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and earth advocate okuva mu Omumbejja Nature Haven Limited. Weebali kuwuliriza na kulaba vidiyo eno. Nkujjukiza mukwano nti ate okusubscribinga kikulu nnyo ku channel eno Omumbejja w'emitima, wano ku Omumbejja Emitima's Voice Podcast. Bannange subscribinga ku channel eno ojja kuba onnyongeddeko nnyo. Bw'omaliriza nyiga ka notification bell ako oba akadde ako nti buli vidiyo gye nteekayo gwe boosi wange gwasooka okutegeera nti ntaddeyo vidiyo empya. Mpozzi n'ekirala, oli wa ddembe okukoonako ku share button oba okukoopinga link n'oweerezaako n'abalala bonna ne balaba ku bulamu omuntu bw'ateekeddwa okubeera mukko. This is beautiful. Nature is amazing. Nature is such a gift. Healing the earth, healing the soul.